abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Abalimi b'omucere mu district ya Butalejja babaweza okutwala abaana mu nnimiro ne babawa omulimu gw'okugoba ebinyonyi. Kino kyabaddewo oluvannyuma lwa Doho Rice Irrigation Scheme okulongoosebwa n'okulaakulanyizibwa. Nga n'ebirime ebyeyongedde okukula n'okungulwa ku mukolo gw'okuzza obuzigo, ssentebe wa LC5 ow'e Butalejja Joseph Muyonjo yagambye bafunyeewo ekiteeso oluvannyuma lw'abazadde okulekeraawo okutwala abaana ku masomero. Naye ne babatwala okugoba ebinyonyi mu nnimiro era ne bagamba abalimi bano bafuna ensimbi eziwerako mu kulima omuceere nno. Ng'era tewali nsonga lwaki tebatwala abaana ku masomero, ng'era awagira enkola ya President Museveni egamba nti abaana bonna balina okutwalibwa ku masomero. Poliisi yayimbudde abampi n'abawanvu okukuuma n'okukwata abazadde abatwala abaana okugoba ebinyonyi mu nnimiro. Gavumenti yabawadde looni ya buwumbi 25 nga bayita mu African Development Bank okuddaabiriza n'okukulaakulanya eka 25 zino. Enkulaakulana ejja kubaawo mu kuzimba obuggi bw'amazzi mwe gayita okuva mu river Mwanafwa, okuzimba enguudo, okutambuza ebyettunzi, ekkolero eriyonja omuceere n'okuzimba yafeesi. Omukwasaganya w'ennimiro Joseph Magezi yagambye ennimiro zino nga tezinnakulaakulanyizibwa abalimi baali bafulumya kilo 7 ku 10 buli eka. Naye oluvannyuma lw'okuweebwa ensigo ennongooseemu n'ebijumusa kibayambye okukungula kilo 3,000 buli yiika. Abalimi b'omuceere basanyufu era bagamba nti kino kibayambye okuzza abaana ku masomero n'okukuuma obutonde bw'ensi. Uganda na America ba mukwano ba kinywi, yadde omukwano gwabwe tegukyalinga we gwali, naye olwaleero tulina ensonga y'okujaganya ensi zaffe zino zizzeemu okukolagana. Ku mutindo gw'ensi yonna omwana wa P1 alina okuba ng'amanyi okusoma ebigambo waakiri 45. Naye mu Uganda yattu kyanjawulo, omwana wa P3 ebigambo by'amanyi okusoma mu lulimi lwa wano tebisukka bigambo 5. Olw'obuyambi bwa America essala zaffe zaakutuuka nga baakutuyamba mu ngeri y'okubanguka. Waliwo akatabo ke baakamaliriza mu 2017 abaana akakadde kamu be bajja okuba nga bakalina. Mu luzungu n'amawanga amalala 12 kakuvvuunulwa okuva ku P1 paka P3 ebyokusoma n'okuwandiika byakukulaakulana. Bw'oba tomanyi gy'ova ne gy'olaga biba byappa bingi by'otategeera nga weerabidde gy'ova. Okwetoolola ensi yonna amawanga mangi gaddiddero ddala ku nkola y'edda. Olwaleero tutunuulidde enkola ya tekinologiya ne twerabira ebyaffe. N'ebyaffe n'engero zaffe tetukyabitunuulira, bw'atyo Gaston Dona Bapa bw'atugamba. Ono mu Kameruni yali mabega wa ATOE ng'era bakwata ku nnono n'obuwangwa bw'Abafirika ku mutimbagano. Era gwe mukutu gw'Abafirika ogusoose nga gukwasaganya ati n'ennono okugera engero, eddiini, sayansi n'ebirala bingi nnyo. Ng'emmere, amateeka, eddagala n'ebyemizannyo, ng'era bino bitukwatirako ddala okuva edda ennyo. Teri muti gukula nga tegulina mirandira, ffenna kitukakatako okumanya emigaso gy'emirandira. Ennono, amagezi, ebyafaayo n'ebyobuwangwa tubirwaneko nga tebinnasaanawo. Newankubadde okumala emyaka 5 twali mu buddu, abafuzi b'amatwale gattako na zino emmundu, tusaba bajjajja batukwatireko n'emiti emito ffenna olwo tuggumize ekibira. Katufune Survivor ng'atuweereza amawulire g'ebyemizannyo. Omupiira gw'ensi yonna gutuuse bwe bagusambira, Zidane, Pele ne Maradona mwe beekyangira. Essira tulitadde ku Africa obuwonvu n'obugga ku mpologoma z'etteranga n'empungu za Nigeria. Africa yatwala ttiimu emu mu 1970, kati etwala ttiimu 5 zikyali nsaamusaamu mu kulemererwa ate ne mu kuwangula. Katutunuulire ebyafaayo bwe bitambula. Misiri yasooka okukiikirira Africa mu Italy mu 1934. Wakati wa 1938 ne-66 teri mu Firika yakiika. Mu 1978 Yugoslavia yatimpula Zaire, ezo golo baabayisaako 9 ku bwereere. Omuwuutanyi wa Zaire gwe baayitanga Mulamba yagamba obutabasasula ye yali Kanaaluzaala. Mu 1980 ne tufuna omuwanguzi asooka. Tunisia yakuba Mexico golo 3-1 ne gwaka, n'egwamaliri ne Girimaani ey'omu bugwanjuba. Tunaddamu naye tokkiriza Zaala kufuga. Weebale nnyo Survivor okututuusaako amawulire g'ebyemizannyo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tulondirira amawulire amalala g'okya. Nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. Ago ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma.